n'olwekyo we bali era be bano nsaba obuuze ku bakungubazi. naye nsaba Allah amunyumye banange mwebale kujja kuwerekera ku taata w'abaana. Nze mbadde n'abaana baddeewo bonna era yankubira emabega bwesimu nangamba Shami ngenda kufa, naye akageriko badde n'abaana bange nga ndi mulamu. Era nsaba oyimirire ng'omukazi ogume okuŋŋaanya abaana era obeere nabo nga nfudde. Era njagala Anayi otusonyiwe ono Maama Lukaku ye maama w'abaana bano, ekituufu yabadde abeera nabo abamu ku bo y'ono Maama Lukaku. Naye okwogera kugambye mbadde nsaba akazindalo nkazi bwengeri gye wagumye mbadde njagala oyogerera abantu bano dakiika emu bbiri tugende kukyala. Mu bufunze ne bano abaana newo baalese ono ye maama Nikita. Nikita aliwa? Ono ye Nikita ye mwana wa Deo omukulu. Ono ye mwana omukulu gwe tukyalinawo. Ono ye maama Lukaku. Lukaku aliwa? Lukaku aliwa? Ye basi. N'abalala we bali. Ono yani ono? Ono ye Ketua. Mama wali bweru. Waliwo ono ye Elvis. Mama we naye ali bweru. Abo be bakatuuka. Olumbe baddewo teruwedde, tujja luteekateeka tubabuulire. Waliwo ne Ssenyonjo. Ono yadda ku Nikita. Beebo. Beebo. Neebase. Byebyo bannange bikwata ku Deo mu bufunze. Kati nsaba kojja anko woli kale kati kanzizeeyo muzindaalo naye nga mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwami Kyotera boys webale nnyo, byonna byonna byokoledde mukulu wange, webale nnyo, webalire ddala. Otyo tweyanziza nnyo, tweyanzege tugenda kuyisa mu sipiidi ya yiri